Gavumenti ya Uganda mu kiseera kino eri mu kugaba butimba bwa nsiri okusobola okukendeeza ku musujja gw'ensiri mu bantu. Mu disitulikiti y'e Mukono omulimu guno gutongozeddwa mu ggombolola y'e Nama era we gunaggweera ng'abantu abasoba mu kakadde kamu be baweereddwa obutimba buno. Omubaka wa pulezidenti e Mukono Fatuma Nabitaka nga yatongozza okugaba obutimba yennyamidde olw'abantu abakozesa obutimba mu bintu ebirala n'asaba abasomesa by'ebyobulamu ku kyalo okubangula abantu ku nkozesa okusalawo nti bannayuganda tubawe obutimba bw'ensiri okubawonya omusujja kiba kikulu nnyo. Omukulembeze oyo aba ayagaliza abantu. Gavumenti eno egabye obutimba bw'ensiri naye nzijukira nga nkula saasulako mu katimba ka nsiri, ntandise okukasulamu nga ndi mu ffumbo. Era kyobulaba abasajja abamu balina olugezigezi mbu buleeta ebbugumu, simanyi bukola butya, simanyi bukoze eki. Kyobulaba abantu abo babufuula bukamula juyisi, tububawa ne babukwata nga bw'obulabye ne babutwala mu hotels ne batandika busaaniisa mmere, ne batandika bukolamu bintu ebitategeerekeka kubanga baakula tebakola ki. Naye bwe tunaababuulira ebirungi ebiri mu katimba k'ensiri, ffe ba VHTs n'abakulembeze abatudde mu tenti eno, abantu bajja kgenda baki. Nabitaka omulanga asinze gukubira bakyala ab'embuto wamu n'abaana kubanga be basinga okukosebwa. Gwe muleke yasule wabbali gwe beera mu katimba k'ensiri kuba ffe twetikka embuto emyezi 9. Ate munnange bwe luvaamu omusajja ye asajjala ate agenda wa haki namba 2. Namba 3 n'okunyiga takola ki? Akubuuza ye oliwona ddi? Kubanga ayagala owona ateekemu omwana omuki, naye ng'ebikuuma omwana oyo mu lubuto takoze eki? Bwe bataguza enva, bwe batagula mukene, bwe batagula bugga, bwe batagula buleega, bwe batagula mpale, bwe batagala kwebaka mu katimba ka nsiri. Bakwano mbasaba omwana ne bw'abanga ali wa maama we nga yeebase mu katimba k'ensiri nga tebamubisse, empewo temutta era tazimba matama. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti Dr. Stephen Mulindwa asabye abantu bonna bajjumbire enteekateeka eno naddala abakola mu makubo. Kubanga etteeka atawandiikiddwa talina kola ki? Naye ekyeraliikiriza abantu bange abakola mu factory, abakola Mbalala Industrial Park Factory, onaaba waggale kati munaabakola mu kya balina okufuna obutimba kuba bwe bataafune bagenda okutambuza maleeta. Mubadde mulina enteekateeka ey'okubalumba temunnagifuna. Kale kaakati ffe tujja kikwatamu ne mukulu Kaweesa tulabe, naye mugezeeko nga bwe musobola buli muntu akole ki? Awandiikibwe era afune akatimba. Abakulembeze mu disitulikiti basabye abantu okujjumbira okufuna obutimba. Andika 1.4 million nengamba tulina obwongeramu olunaku lumu tukole mop-up tulabe nti nga abantu bonna tukoze ki? Tubawandiise. Like my brother said, so far twakawandikako miliyoni 1 n'omusobo, so tulowooza nti weebunaazibira leero ng'abantu bonna tubakoze ki? Nga tubawandiise. Basobodde okukolera wamu ne Buganda Government. Kasenge 416 n'amawojjolo bells 353 Kasenge bajjeko kamu kokka 415 Mpoma 248 bwe wano wetuli Katoogo 142 na Mubiru nefuna bells 468 okutwaliza awamu ze bells zinavudde waggulu nga njogedde 1,803 bw'obazaamu emirundi 4 ze nets emitwalo 7,120. Lunaku lulungi nnyo luno olwaleero. Bo abasomesa by'ebyobulamu oba VHTs batugambye ebibasoomooza mu kutuuka ku bantu. Erinnya lyange nze Nalubowa Fatuma Naalongo, coordinator VH ggombolola y'e Nama eno. Twagala okwebaza gavumenti olw'obutimba bw'ensiri ti abantu baffe babadde bakosebwa nnyo emisujja emyaka kati ng'ebiri, emisujja gy'ensiri nga mingi. Naye engeri gye tufunye obutimba nga tugenda kugaba obutimba katusuubire nti emisujja gigenda kuba nga giggweerawo ddala. Erinnya lyange nze Kyagulanyi Edward nga nze nkulira abasawo ba VHT wano ku kyalo Nama era nga ndi chairman wamu. Obutimba tugenda ffe ab'ekyalo kino eky'e Nama 1 tubugabira wano wennyini ku ggombolola. Tusoma abantu 20 ne bayingira mu ggombolola bwe tugabira obutimba.
Okusomooza kwa tusinza okusanga mu field kwe kusanga amayumba agamu nga tegaliimu bantu bagenza okukola. Oluvannyuma ate ne bajja nga bakomplaininga nti tebaatuwandiise, ng'ate okuwandiika kukoze eki kuwedde. Kati tugenda kusaba singa abo be tutaawandiise bajja tubawandiikire awo ku butimba wennyini we tugabira nabo tubawe tusobole okumalayo abantu baffe abali mu kyalo kyaffe bonna tulabe nti bafuna obutimba. Serena Nagujja ku Lwabeg Television.